Amanya gange nze Shamim Nambasanga mbadde muyizi we Makerere nanga nze abadde president tuze wano ku total offices kubanga tukiriziganya nti bino ebintu byegezako okukola eno project ya EACOP egenda tuleetera ebizibu bingi naye nga abakyala bennyini be basinze okuba nga banyigirizibwa nti waliwo abantu bangi bagobye nga ku eka 14 ezisobamu mu bitundu bya Hoima buli wamu bagenda okuyisaawo bagoba abantu ne babasenza gwali tebaali babeera era nga tukiriza nti bino byonna nga bimaze okukolebwa abakyala be basinze okubeera affected family zaabwe zimenyekeddwamu abasajja babavuddeko naye nga newe bagenda okujja abasajja bagenda okuba nga bazze okukola bino ebintu tetumanyi ebikiwe bagenda yisa bano abakazi kubanga tulabe mu bitundu ebirala bye bataddemu kampusi zaabwe nga abakyala babasobyako balina ebintu bingi bye babakola ate kati nga tetwagala biyitamu ebintu ng'ebyo naye n'ebirala eno oyo gye bali mu kujjayo ebintu ebigenda ovaamu nti ffe ng'abakyala research eraze nti no bigenda tu affectinga oyita ku nsonga za fertility oba ebintu by'okuzaala so tuvuddeyo ne twekalakaasa oba tuli mu kwemulugunya ku eno project basooke basotinga ebino ebizibu byonna nga tebanabagenda mu maaso. We are here as women that are standing East African crude oil pipeline that we believe that they have violated human rights. They have displaced a lot of people in areas of Hoima and other areas. But then at the end of the day, when all these things happen, it's women that are being affected the most. But then also looking at the effects that are going to come with this oil extraction, we are seeing a lot of it that is being emitted. We are seeing these gases, and research has shown that these few things that they are doing can actually affect women fertility, issues of breast cancer, and a lot more health issues are being related to this oil extraction and the EACOP at large. So we are here as women to stand together with everyone that is against EACOP until all these issues are addressed. Just one question. They think this is, the president comes and says this is an imperialistic agenda you're pushing. What do you think about this? We as Ugandans believe that even if EU had not come out to pass that resolution, we as well would have come out to speak. We are not talking about the fact that they're going to steal, that we don't want to develop. No, we all want development, but at what expense? We believe that there are a lot of issues that are affecting us more than what we are going to get out of this oil. But most